ensonga enkulu gye twagala okuba nga tukwatako y'ensonga y'ebigambo ebizze bitambula. Tuzze tufuna ebigambo ebitambula naddala nga byekuusa ku nsonga y'ettaka nga biva eri minisita omubeezi ow'ensonga z'ettaka minisita Mayanja. Ensonga zino zirina abantu beziwabizza era zirina abantu abazitapuse obulala oba oliawo ne zongera ate okwongera emivuyo mu nsonga z'ettaka. Gye buvuddeko mu district ez'enjawulo gye yatalaaga yagenda galaggalawo offices ng'agamba nzigaddewo era baafunamu abantu okutataganya okw'enjawulo mu ngeri gye bali baddukanyamu emirimu weewaawo kati baddamu ne baggulawo ne badda mu nteeko. Waliwo gy'agenze oluusi n'akola n'okusalawo n'agamba nti gwe ettaka ndikuggyeko kati lyono nsazeewo leero simbula ogende, so nga ate waliwo emitendera gya kkooti, waliwo emitendera egy'enjawulo egy'amateeka egirina okuba nga giyitibwamu. Gye buvuddeko yakalangirira nti district land boards zonna aziggadde era teziri mu mateeka, tezirina genda mu maaso nakukola mirimu. Ne tugamba nedda, ketugendeko twongere okwebuuza. Ku ssaawa eno omugenyi gwennyina ye ssentebe oba chairman Kampala District Land Board. Twagala kwebuuza ekiragiro kyali kibakwatako butereevu ekya minisita kyentegeeza. Minisita ayina olukusa obuyinza okusalawo nga bwe yasalawo. Ebizibu mu ttaka bisinga kuvaawa era nga bo abalina mandate mu tteeka bafubye batya okulaba nti bongera okutereeza ensonga z'ettaka ate era wamu n'enkolagana yaabwe ne ministry, kubanga abantu bagenda kutandika okubuzaabuzibwa nga minisita avaayo n'alagira ate ng'etteeka ligamba kirala oba oliawo nga nabo enteekateeka gyabwe gye balina ndala. Ndi ne ssentebe wa Kampala Land Board mukadde waffe David Balondemu era njagala atubuuzeeko bw'amaliza butereevu ensonga zino zenjogereko waggulu atulambike twongere okumanya n'okuyiga ku nsonga z'ettaka. Mukadde wange David Balondemu, nsanyusa okulaba ku telefayina eyaffe. Nange nsanyusa okulaba abatuwuliriza mbalamusizza nnyo. Ensonga nga bwazogeddeko mukulu Mukiibi, tulina obunafu obuva mu ministry ekola ku nsonga z'ettaka, ng'obunafu obwo ekibuleeta minisita butamanya kuvunula mateeka, mu luzungu kyojja okuyita interpretation of the law. Tolina bw'oyinza kukeera ku makya n'owandiika ebbaluwa n'ogamba nti obukiiko obukola ku mataka bwonna mu madistricts zonna eza Uganda obusazizzaamu. Gwe ngaani? Amateeka ago gaakolebwa gali mu constitution ne gabeera ne mu Land Act nti gwe okukyusa oteekwa okuddayo mu constitution. Constitution ye ssemateeka. Parliament neddamu n'ekola amendment okuggyawo district land boards. Tosobola keera bukeezi n'ogamba nti mpandiise district land boards zikera okukola ku nsonga ki? Kuba bw'ogamba nti tebakuwadde annual reports, etteeka ligamba nti annual reports district land board bw'eba ezikoze is addressing the council. Now council ziyitamu executive. Kati nga ffe Kampala annual report ezaffe twaziwandiika era ne tuziwa Lord Mayor. Tewali kyawandiikibwa nti tuziwa minisita. Kati Lord Mayor minisita bw'aba azaagala azisaba ani? Lord Mayor. So si ffe Lord Mayor wano mu Kampala. Lord Mayor nga ffe ab'e Kampala. Mu bitundu ebirala. Ebitundu ebirala district chairperson gwe bayita nga LC5 simanyi kati abakyamuyita LC5. So mu mbeera eyo ffe bwe twalaba ekyo ekiragiro twaseka busesi era ffe tukola kubanga twatunuulira nga kyayoga tekiri mu mateeka, talina buyinza ne in the unlikely event mu mbeera nga waliwo ekibi kyonna district land board kyekoze oba ekikyamu
etteeka ligamba executive eya district eteekawo akakiiko akanoonyereza era mu kunoonyereza nga banoonya ebyo ebibi baakoze aba District Board era n'aba District Board babawa chance okweyogerako okwewozaako oluvannyuma lwakyo report ne submittingibwa mu council bwerabanga report eyo erimu amakulu yerina obuyinza abanagamba olw'ensonga zino na zino ndowooza akakiiko tugire ki tukayiwe kati ebyo ebimu nze mbitunulira mu luzungu kyoyita besikiro mateeka just ga mu ngalo nti teweetaaga kubeera nga buli ssaawa obikkula n'ogamba section bweti egamba bweti ne section bweti ne section bweti naye ng'onoonya oli kunoonya obuyinza obufune onoonya obuyinza obufune obukozese olumu nkitunulira ne ngamba nti abamu baba bakyamuukirira n'alowooza nti oba w'amaanyi nekikwewuunyisa nti gwe ataakola kakiiko ako ataalonda kakiiko ako okera n'ogamba nti nze nkagobye nga ne pulezidenti w'eggwanga talina buyinza bugoba kakiiko ako era awandiikira ku kibakwatako nagamba mubagire ki mbanoonyerezeeko tulina kye tuyita fair hearing era nkizzaayo mu mbeera ya besikiro amateeka just ag'omu ngalo n'omwana eyakayingira mu ya 1 lodge kyateekwa okumanya nti tosobola kusalira muntu musango nga tomuwuliriza so buli bwentunuulira ebiwandiikibwa kyekyo lwaki ffe Kampala simanyi abalala naye ffe Kampala ekiwandiiko tetwakitunula nako ne district council yaffe teyakitunulako lord mayor tekitunulako bakitunulira nti tugende mu maaso tukole ebyo tebitukwatako wabaddewo embeera mbadde mpulira nti minisita agenda awantu n'agamba mwe ey'offisi njigaddewo njigaddewo ffe waffe tulinze tulabe oba ekyo kisobola okukola ewaffe nti oli asobola okujja liba jjogo nti ajja atumanyirira muggalewo muleme kukola ku kiki ebyo babikolera eyo muki mu bu district obwo obuli eyo ebbali obutamanyi ki mateeka kati nganza omusajja munamateeka era ejjogo tetujja kukola ki kulikkiriza omutayinza okwebuuza nti okusinziira Kampala kwogirabye mu kaseera kano ensonga ezimu obaoli awo ye zaatunulidde ng'agenda alumba district ez'enjawulo obuzibu businga kubeerawa oba bwe wali obumulumulu obwetaaga okutereeza kakati ebizibu by'ettaka okusinga bitambulira ku double allocation nenkuwa n'omulala nemuwa kati ffe Kampala ekyo tetukirina ekyokubiri okugaba entobazi ffe Kampala tetuzigaba ekyokusatu okugaana okurenewingira omuntu liizi ye ng'ebadde eweddeko ffe Kampala ekyo tetukirina efayiro ewaffe emmala ennaku 24 working days gwe gw'omwezi era bw'oba tutuwulizza tukubuulira lwaki kyekyo lwaki tetukyalina muvuyo mu Kampala ekyokuna kiringa evictions ab'amaanyi kusengula kifuba vaawo lino lyaffe ffe mu Kampala tetukikola omuntu tukuwa chance oli bwawulira nga ayagala ettaka lyo tumuwa chance ajje ateesaganye naawe bw'aba asobola okuwaayo akantu kyetuyita compensation n'ovaawo mu ddembe kyekyo lwaki tokyawulirayo kavuyo mu Kampala kaggwamu era wenjogerera ffe aba Land Board y'e Kampala tetulinaayo musango gwali gutuvunaaniddwa mu kooti obusango obwali bubiri ne tubusetolinga mu kutegeeragana tetulina ekirala District Land Board zino abamu tebamanyi amakulu gaazo other than okuyamba eby'ettaka abantu okukola bya land transfers renewals consents tusoloza omusolo naddala mu Kampala kuba mu time ya covid kati ngaffe Kampala
mu kaseera akazibu twasoloza ebbilioni 6 mu covid ate bilioni 6 ne ku bilioni 6 tetwaleetako musango nti land board bagisinze omusango therefore ku sente ezasoba kesi egenda kusasula oba milioni 2 oba teri zonna zagenda mu nsawo ya gavumenti. So omuntu kati ngaffe otukola obulungi tolina bw'owandiikira district chairperson nga kati road mayor oba ne idi n'omutegeeza mbu bano bagobe tebampa annual report mbu yensonga annual report teri ku nsonga. It's not incompetence nkuwa ntya siteekwa kuwa siripotinga wuwo kati nono asoma ebbaluwa agamba bano abatukolera omulimu omulungi bweguti abatusoleza sente nti kati sente zinava mu bitongole mugundi ki mu sectors kyendala. So ekyo nalabirawo nti akubye ebbali. Nga tumaliriza Uganda batutegeeza nti no it's a planned area nti Uganda yonna etaka kuteekateeka era ne Kampala eno ebaddeko n'ensonga za congestion, ebaddeko n'ensonga z'ebizimbe ebitali ku pulaani, ebaddeko n'ensonga ekiyinza okuba tikigwa direct mu doketi yo naye okufuna Kampala omuteeketeeka obulungi okuviira ddala mu nteekateeka ey'ettaka mwe nga Kampala Land Board mulina enteekateeka gye mulina okulaba nti ekyo kibeerawo? Ekyo nja kukizza ku gavumenti. Gavumenti eteekwa okujja n'enteeka n'enkola eddamu okuteekateeka Kampala afresh. Na physical planning department ya gavumenti eteekwa okutuula n'eraga nyinza okuba ekyokulabirako kati tunula ettaka ly'e Naggulu Nakawa estate eyo. Estate eyo zombi bw'ozigatta ziweza eka 16. Na eka 16 kumpi n'ekibuga. Yes. Ne gavumenti tevaayo kuteekateeka ttaka eryo okulaga nti tukubyemu enguudo, tutaddemu amasannyalaze, tutaddemu amazzi, n'oluvannyuma lwakyo nti wano wajja kubeerawo eddwaliro, wano wajja kubeerawo essomero, wano eri eno y'amayumba ga kusulamu, wano wajja kubaawo playground oba children's playground, wano wajja kubaawo parking. Kye baakola buli yajjanga n'ateekamu application nga bamuwa ne bakuwa nange ne bampa ne twesanga nga batuwadde wantu wamu. Kati naawo kiri awo nekiva ku ki? No planning. No messing up ettaka eka 16 because toli planning idde. So ekyo kiddayo eri gavumenti eyiga okusooka okuplaningiranga ebitundu. Kati ffe abatambulako otugenda mu bifo kati nga China n'osanga nga area bweti eri residential, area bweti eri commercial. Now bw'ogamba nti oyagala ba furniture n'obasanga maybe ku Nasa Road. Bw'oyagala nti oyagala ba stationery n'obasanga ku Nkuruma Road. Ne kati olwaleero Kololo alimu amayumba agasulwamu, alimu n'ama office. Nebiva ku ki? Poor planning. Mulimu amayumba agasulwamu, mulimu ebbaala, mulimu office, mulimu kalonda yenna. Kati ne weebuuza planning eno lwaki gavumenti eremerera okola ki? Because that's why Kampala ogirabanga kino kisanga wano. Kati wano wansi wange ku office waliwo ettaka liri oliraba liringa eri mu kigaraji. Wansi awo mulimu washing bay n'ekigaraji naye nga awo mu kibuga wakati awo okuteeka garaji. Kati bw'ovuga garaji osanga ekibuli, n'osanga Nakawa, n'osanga ewa Kiseka, n'osanga Nakulabye. Tewali designated areas nti amagaraji gasangibwa wano. So planning gavumenti eveeyo eddemu planning ekibuga properly, otherwise ekibuga kyonna kiri mu mess. Webawo nga tusiibula tusooka okwebaza performance yammwe ennungi sofa ate nga bwegedde ne cases tezikyaliwo nnyo nga bwe zabeerangawo ezikwata ku nsonga zattaka mu kibuga wakati. Terina eviction. Abantu abalina okwagala oba oliawo ng'oli yeetaaga ettaka mu Kampala mu kibuga capital city
ate nga gwe ssentebe wa land board eya Kampala oba amagezi ki bayinza kulifuna batya bajje ku office zaffe ku KCCA second floor room 207B tulinawo secretariat mubaamu secretary nange ntuulayo atubuulira ettaka kiri ayagala ttaka lyakulunda eryo tujja mubuulira nti tetulirina lyakuzimbako maka nga tumubuulira nti waliwo lino nalino naye lirimuko buno obuzibu na buno weetaaga omuntu aliwo twogere naye omuwe ekyomuwa gwoteekemu tukuwe oba oyagala ttaka lyaki lya office commercial oba lya kuteekako ki facility maybe ekola business so bweba form zonna tuzirina ate tukugaidinga weewaawo twenze nnyo twenzege kanso balondemu olw'enjikateeka eyo era ndowooza bw'wanaaba ensonga yonna tujjakuddaganda bongere okumanya ensonga z'ettaka weewaawo kanso balondemu atunyonyodde ku nsonga z'ettaka atunyonyodde ku nsonga za minisita ate era n'obuvunaanyizibwa oba oliawo bwe balina naddala nti bo bakyagenda maaso n'okukola emirimu gyabwe egikwata ku nsonga z'ettaka era nti etteeka eryo terina werewera minisita kuggalawo offices zino era nti minisita alina kuyita butereevu mu parliament nekola amendment mu tteeka oba oliawo ne balyoka bajjawo land boards kubanga ziri mu mateeka gwe nayagala okufuna ettaka akugambye nti ogenda bugenzi wali ku KCCA office n'obuuza Kampala land board office n'osinkanamu abakulu ne batandika okukulambika obulungi buli kimu kiri mu mateeka era kitambulira mitendera